Yes, alright. Ku mulundi guno obutafaanaganako nga kisanja kiyise. Ku luno ekibiina kya National Resistance Movement ekiri mu buyinza kivuddeyo ne kyanawunsinga enkyukakyuka ze kikoze mba cabinet ministers. Era kweno session tulabye nga ba ministers abasinga bagobeddwa, abalala ne barayizingibwa, abalala ne bakyusibwa mu bifo bye babadde bamanyikiddwamu, ne baweebwa ebifo ebisava okusobola okusaavinga mu kisanja Yoweri Kaguta Museveni kyayita kisanja no sleep. Wuliriza. Naye ky'otalina kwerabira, tunoonyezza mu bifo byonna byonna ebigabiddwa mu ba cabinet ministers, naye abaddeko Speaker wa Parliament Anita Among talina waalabikidde, ate nga yekajje ave ku bwa Speaker bwa Parliament. Tubadde tulowooza nti oba mwami Yoweri Kaguta Museveni ayinza omugomololako ogufo ogusava, naye talina waalabikira. Oli ku UG Update Civic Osinzido bango otuwuliriza, bw'atanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Kakati nno yeno lisiti y'aba ministers abakoleddwamu kubamu enkyukakyuka n'abarayizingiddwa bengenda okuba nga nkuyitiramu ku cabinet eya 2026 paka 2031. Kakati nno introduction yeno eya faces empya ne promotion ekoleddwa ne resignings ezikoleddwa ba several ministers abamu abayingidde abapya mu gavumenti. Wuliriza. Kakati na administration ekoze biggest reorganization okusinziira ku mwaka oguyise oba okusinziira ku myaka egiyise. Mu luno olwokaano ba ministers ab'enjawulo oba ba cabinet ministers balabiddwako nga bayaggayagga nga bamu basattira okusobola okulaba nga bafunira ku bifo bino ebisava ebigenda mu maaso n'okugabwa. Naye mwami Yoweri Kaguta Museveni eno enkola nga bwe yagyesigaliza agenda mu maaso n'okulondayo omu mu kimugunyu. Kakati nno kabadde kasattiro nga transformation zigenda mu maaso n'okukolebwa. Era defense mulimu defense, ICT ne energy, public services ne foreign affairs ministers. Museveni bino nebifo byagenze maaso n'okurepositioninga ng'ateekayo ababaliro yo gyali basuubira nti no bayinza okukwasaganya mu kino ekisanja no sleep nga bwe yakituuma. Wuliriza. Okusinziira ku information enotingiddwa ku ba ministers engeri transfers ezikoleddwa n'enkyukakyuka, abonna baweereddwa emirimu gyabwe gye balina okukolebwa egitali gyankalakkalira. Abamu bakyusiddwa gye babadde babamanyiddeko si gye mugenda okuddamu okubanoonyeza. Kiryowa Kiwanuka minisita ono abadde former Anthony General akyusiddwa n'aweebwa defense minister. Era mu abakyamunoonyeza mu Anthony General takyaliyo, kati ye defense minister Kiryowa Kiwanuka. Kiryowa Kiwanuka tukimanyi bulungi nnyo, y'omu ku bantu ab'amaanyi mu cabinet ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era omukolako transfer mu new cabinet oluvannyuma lw'okumala okumujja ku kifo ky'obwa Anthony General okumufuula Minister of Defense and Veteran Affairs. Ono amanyikiddwa nga senior lawyer era nga munnamateeka era nga advisor mu legal judiciary mu kibiina ekya National Resistance Movement. Kiryowa Kiwanuka azannye omulimu gw'amaanyi nnyo mu central rule okudefendinga government mu bifo byayo mu constitutional ne mu electoral ne mu political matters. Okusinziira oba during his tenure mu bbanga lyamaze ng'agenda maaso n'okusaavinga nga Anthony General, akoze omulimu mungi nnyo okiralifayinga ekibiina kye nga akiruŋŋamya mu ngeri by'obufuzi mu electoral, mu constitutional, mu ebyo byonna byonna nga lawyer omwatiikirivu agenze maaso n'okuluŋŋamya ekibiina kye.
kakati nno deployment eno ey'omuteeka ku defense okumuteeka mu central Uganda mu Ugandanese military ne mu national security kiganyuddwamu okubeera nga baagala kuteekawo na kutunuulira regional security dynamics nga Uganda egenda maaso n'okwengeejinga mu nsonga z'ebyokwerinda okwetooloola eggwanga lyonna. Balabye ng'onu yayinza okuba omusaale okuba nga ajja twala obuvunaanyizibwa okutambuza ekifo kino okwakitinga oba okwexercisinga exercise eno enaaba emuweereddwa ey'okubeera Minister for Defence and Veteran Affairs Anthony General, ono abadde Anthony General Kiryowa Kiwanuka. Kiryowa Kiwanuka kigambibwa nti alipulesinze Oboth amanyikiddwa nga Jacob Oboth y'abadde Minister for Defence and Veteran Affairs. Era ono yeexistinze cabinet oluvannyuma lw'okulondebwa nga sipiika wa paaliyamenti Oboth ono Kiryowa Kiwanuka gwasikidde. Tukyagenda maaso mbagambye tugenda kubanga bonna tubabawa mutegeere ani yaani, ani alondeddwa, ani atalondeddwa, nkyukakyuka ki ezikoleddwa. Kakati omulala obamu kubakoleddwako enkyukakyuka mwe muli Jane Ruth Aceng okuva mu Minister of Health. Akyusiddwa okuva mu Minister of Health n'ateekebwa ku ICT and National Guidance. Ambye omu kubakoleddwa kw'enkyukakyuka yabadde amanyikiddwa obulungi nga Minister of Health Jane Ruth Aceng akyusiddwa n'ateebwa ku ICT and National Guidance. Avunaanyizibwa kati ku ICT and National Guidance era mwe abamunoonyeza mu Minister of Health taliiyo, temugenda kubanga mumusanga. Sorry. Kakati nno mu ngeri esurprising ennyo Dr. Jane Ruth Aceng yafunye transfer okuva mu Minister of Health okufuuka Minister of Information, Communications, Technology and National Guidance. Aceng yafuuka omwatiikirivu n'abeera recognized nnyo mu ggwanga Uganda eri bannansi officially omwaka tukujjukira mu biseera bya COVID-19 mu pandemic eyaliwo. Pandemic eyo eyaliwo eya COVID-19 ono mwe yayatiikirira ennyo Dr. Jane Ruth Aceng. Kakati kigambibwa akyusiddwa takyali mu Minister of Health, kakati avunaanyizibwa mu Minister of Information, Communications, Technology and National Guidance. Tetumanyi lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso n'okukola enkyukakyuka zino. Nakugamba mu Uganda tuyinamu ebintu bibiri, tuyinamu obuyinza n'ebifo. Ukitegedde? Position ne power byanjawulo. Kakati tujjukira bulungi nnyo Jane Ruth Aceng. Eno nno gye leadingira eggwanga mu byobulamu nga yagenda mu maaso n'okukola health response n'okwadressinga eggwanga ku kirwadde ekya COVID-19 ng'agenda mu maaso n'okubeera nga apresentinga mu public. Era ono teyavanga mu State House awe Nakasero. Era buli waabeerangawo health emergency ng'omukyalo ono akwowoolwa ng'ajja abiyitiramu ng'atuliiramu, awo yayatiikirira nnyo era n'amanyikibwa nnyo nga Dr. Jane Ruth Aceng. Kakati akoleddwako transfer. Move ye ekoleddwa okugenda mu ICT ministry. Eno nno interpretinze strategic deployment mu government okubanga communication egenda kukwasibwa kannabwala mu public information management saako ne digital transformation basuubira okubanga bigenda kubeera nga byeyongerako
ono kazze mu kifo kino. Era ono tukimanye nti nali presinze Charles Baryomunsi. Charles Baryomunsi era wenjogerera abadde amaze naye okuba nga agibwa mu kifo kino ekyokuba nga akiikirira ministry eya ICT. Abadde amaze okuba nga akolebwako transfer. Kakati ebisesa bye biriwa. Baryomunsi abadde nga yavunaanyizibwa ku Ministry of Information Communication Technology and National Guidance, kati atransformingiddwa, akyusiddwa okuva mu ICT Ministry n'ateekebwa ku Ministry of Health, n'adda mu kifo kya Dr. Jane Ruth Aceng kyabaddemu. Kati ate Jane Ruth Aceng ye n'adda mu kifo kye kyabaddemu. Bawaanisaganyiza buwaanyisa ne Charles Baryomunsi. Tuyinza okuba nga twogera Charles Baryomunsi abasinga nga temubitegeera. Kakati yoyo minister abadde Minister of Information yoyo abadde Minister wa ICT Information Communication Technology Charles Baryomunsi. Kati just bakozeemu ka vice versa awo. Ono Jane Ruth Aceng n'avaayo n'adda mu ICT. Charles Baryomunsi n'avaayo n'adda mu Minister of Health. Kakati Dr. Charles Baryomunsi agenze maaso n'okwera Jane Ruth Aceng mu kifo ky'abadde asaavingamu nga Minister of Health, n'amusindiikiriza paka mu ICT ne National Guidance Ministry. Ono kigambibwa Charles Baryomunsi ali well trained doctor era nga akatinga politically. Baryomunsi gye buvuddeko emabega yasaavinga mu bifo ebyenjawulo, omwo nga musamu housing and information nga tannajja mu ICT oba nga tannaba kuba nga deployingibwa mu ICT. Yatandikira eri mu housing and information ministry n'oluvannyuma n'aleetebwa mu information communication technology. Kati waawo amaze okubeera nga agibwayo ateereddwa mu position ye entuufu gye yali alina okusaavinga nga ye professional doctor. Appointment ye nga Minister of Health kimuzizaayo emabega mu technology ne kimuteeka mu kifo kyali familiar with oba mu field gy'ategeera obulungi gyali familiar with, era kimuwadde medical background ye, era transfer ye etunuuliddwa nga emu ku strategy ezikoleddwa mu gavumenti eziyinza okubeerako ne kizongerako mu communication okwetoolwa Minister of Health, mu policies, saako n'okwayirayitinga ku kirwadde kino ekyakagwawo ekya Ebola, n'okuteekawo surveillance ennungi, n'okuteekawo health care reforms, okusinziira nti nabadde Minister of Information Communication Technology. Kati zino ensonga baagadde azigatte wamu basobole okuba nga balwanyisa ekirwadde kino ekya Ebola. Wuliriza. Omulala agenze maaso n'okukolebwako transformation okukyusibwa ye mukyalo ono Monica Musenero. Monica Musenero abatamumanyi oba abadde tebamumanyi, abadde asaavinga mu kifo ki, abasinga mbadde mubiwulira buwuliri nga Ngalabi ya Nyanzi. Kati yoyo Monica Musenero akyusiddwa okuva mu Science and Innovation okuteekebwa ku Energy Ministry. Dr. Monica Musenero Musaaza asayiningiddwa omulundi omulala okuva mu Science, Technology and Innovation n'anookinga oluggi n'afuuka Minister of Energy and Mineral Development. Musenero ye yatiikirira nnyo
mu Uganda era n'amanyikibwa nnyo mu biseera bya COVID-19 nabe tubijjukira nga munnasayansi nga scientific response era n'agenda mu maaso n'okugaidinga gavumenti n'agenda mu maaso n'okugaidinga innovation saako ne industrial science programs okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Omulimu gwe guno omupya gumutadde mu Central Uganda, gumutadde mu senta y'eggwanga Uganda okwetooloola n'okwenyigira mu oil, gas saako n'ebyamasannyalaze saako ne mineral development agenda egenda amaaso n'okutetekebwa mu ggwanga Uganda. Eno nno gye zimu ku strategic sectors eziri economically strong mu ggwanga Uganda era ezitwala eggwanga mu maaso. Era ono alipresinze Ruth Nankabirwa. Ono abadde yappointingibwa nga senior presidential advisor gye buvuddeko n'atasobola kubeera nga azzibwa mu cabinet ministry era y'ekifo kye talabiseeko kigabiddwa Dr. Monica Musenero. Okyali ku Yugi Update Civic Osinziro Bango tuwuliriza mulala akoleddwako enkyukakyuka abangi gwe mumanyi obulungi nazirwanako era nga survival asimattusa obubenje bw'okufa bungi, asimattusa abatemu, asimattusa emmundu, asimattusa entalo. Ono ye si mulala ye General Katumba Wamala okuva mu Minister of Work okugenda mu public service. Ajiddwa mu Minister of Work n'atebwa mu public service. Jukira mu Minister of Work omulimu guno gwadda serving nga Minister of Work afuniddemu ebizibu bingi nnyo, tegubadde mwangu nnyo. Obuweereza temubeeredde mwangu n'akamu n'akeddagala. Era mu buweereza muno muyafiirwa ne muwala we omukulu omuwaati oluvannyuma lw'abatemu okujja ne bamutagetinga ne battamu muwala we. Ebiseera ebyo tukyabijjukira. Kaakati era mwe muli ebiseera General Muhoozi mwe yeemulugunya ng'agamba waaki enguudo tezikoleddwa. Wentunula oluguudo olugenda ku kisaawe Entebbe tukyalinamu enguudo ez'ettaka ng'agamba Minister of Work bakoze eki. Era Muhoozi n'akozesa statement egamba eggwanga Uganda terijja kgenda mu maaso nga tukyalina baminisita abakadde baba beetaaga kwerebwamu baggyibwemu. Statement eyo yakolebwa General Muhoozi Kainerugaba n'oluvannyuma n'amala n'avaayo ne yeetondera General Katumba Wamala. Wuliriza. Kaakati kimaze okukakasibwa nti ono General Katumba Wamala agiddwa mu kifo kye ekya Minister of Work and Transport okufuuka Minister of Public Service. Ono former army commander era nga longo serving minister era gye buvuddeko yatwewuunyisa ng'akoze enguudo ne transport infrastructures projects ez'enjawulo. Okwo kwe yassa okupreparinga links ezigenda mu maaso, links enguudo ezilinkinga ezigenda mu maaso nga yeetegekera AFCON owa 2027 tournament. Okusayiningibwa kwe okupya okujja mu public service kumutadde mu charge okubanga agenda kubeera civil service administration mu government okuva mu staffing ne mu public sectors management. Gwe mulimu gwa General Katumba Wamala ogumuwoleddwa. Omulala aweereddwa omulimu ogw'enjawulo ogw'enkizo. Tuli mu kwogera abo abakoleddwako transfer. Tuli mu kwogera kwabo abakoleddwako transfer mu cabinet nga bakomyewo naye nga bakyusiddwa ng'ebifo bye tubadde tubamanyiddemu si byebyo ggwe mugwanda wange by'omanyi. Tulinawo ono Sam Mayanja okuva mu State Minister for Lands to Anthony General. Tubadde tumanyi bulungi nnyo nga teyeerya ntama nga mwogezi era bajenero bamukwata mundu b'oku kyalo abagambibwa okubanga bano tebagambwako nga bagenda mu maaso n'okubba ettaka ly'abantu olw'okuba balina emmundu. Ono abadde ababoggoleranga, abadde tebalina kye bamugamba
ng'abagamba no one is above the law as long as nze minister wa lands tolina kyongamba olina kuwuliriza era mwenna nnyina olukusa bakwata abagenda mu maaso n'okwenyigira mu bikolwa ebyokubba ettaka ly'abantu ku byalo. Ono Sam Mayanja nkugambye abadde minister of state, abadde minister for lands, kati akyusiddwa ye Anthony General. Asikidde ekifo kya Kiryowa Kiwanuka abadde asavinga nga Anthony General. Kakati Sam Mayanja yagenda mu maaso n'okkulira ekifo kino. Sam Mayanja asavinga mu government and state ministers of land, housing and urban development byemu ku byabadde asavinga. Ono nno gye yafuukira omuntu omwatiikirivu ennyo mu byayogera era figa ekanga eri abababbi b'ettaka abo bagenda mu maaso mu land disputes. Illegal evacuation kwegenda mu maaso n'okuzimbulula properties z'abantu mu ngeri emenya amateeka era y'omu ku bagenze mu maaso n'okwenyigira mu conflicts ozigumbulula ez'abibanja. Twogera kwani? Ku Sam Mayanja. Era ono lawyer mulamba omwatiikirivu era nga yatraininga era ng'agenda mu maaso n'okwogera mu controversy constitutional commentaries. Mu bakomentazi bonna abagenda mu maaso n'okwogera mu constitution ayogerwako, Mayanja yafuuka dominant figure era n'afuuka omutwe ng'agenda mu maaso n'okonfrontinga ababbi b'ettaka mu Buganda Kingdom, mu office ey'ettaka mu Buganda Kingdom, era n'afuuka aggressive intervention mu land ne mu conflicts ez'enjawulo. Eno gye yava n'afuna erinnya n'afuuka mwatiikirivu. Wuliriza nkugamba nti oli ku Yugi Update TV k'okyali gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Kakati mu kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, mu kabineti eno ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Sam Mayanja agenze mu maaso n'okuyimusibwa okuva eyo gy'abadde wansi mu ttaka era obadde omusanga abunye ebisooto ava kutaawuluza babadde babba bibanja babadde bakoze biki ate ono ebyekyapa ate biki. Kakati akubiddwako enfuufu wenjogerera kati Anthony General agenda atandika kukolera mu ofiisi avudde ku ttale eyo gy'abadde agoba ababbi b'ebibanja kati agenda atandika kukolera mu ofiisi ng'awuza misango gya gavumenti ng'afuba nnyo okulaba nti gavumenti n'omusango n'eba eguzizza. Ono ye muwolereza wa gavumenti agenda ogiwolereza okulaba nga musango gwezizza tegugisinga newankubadde gavumenti omusango ogwo ebeera eguzizza. Anthony General era ono y'omu ku ba powerful figure mu ggwanga, most powerful legal office gye bamuwadde eno y'amaanyi nnyo ewolereza gavumenti. Appointment eno representinze shift okuva mu land dock nemunookinga nemutuuza mu mutima gwa gavumenti mu legal affairs and constitutional advocacy works. Wuliriza ono nalipulesinze Kiryowa Kiwanuka. Ono abadde amaze okuba nga transformingibwa ng'agendebwa atwalibwa mu Minister of Defence and Veteran Affairs. Eno nno nayo office ebaddemu agibaddemu era nga si mulala ye Jacob Obofi. Omulala akoleddwako transfer yaani ye Balamu Barugahara Atinyi. Ono abadde amanyikiddwa nga Minister for Children's Affairs. Kakati n'afuulibwa avudde okuva mu Minister of Youth, tugambe nti Youth Minister abadde akwasaganyizibwa ensonga z'abaana az'abavubuka eyo avuddeyo n'atwalibwa mu local government minister. Kati alinyisiddwa ku ddaala. Twogera ku Balamu Ssaabavulu eyamanyikibwa ennyo era eyatiikirira ennyo mu kupromotinga ebivulu mu ggwanga Uganda era nga abayimbi yabapromotinga nnyo
ono twagala mumwerabire kakati wenjogerera asiiba mu mataayi tasa asiiba mu baseball nga luli agenda alinnya eddaala era kati buno obusangosango nti gundi babadde bamukutte omwagundi bamukwatidde omwana we nti ate kati ono ate DNA bazudde ng'omwana siwe egyo emisango agivuddemu era temukyamulabayo kati alumbye wansi ddala agenda alinnya eddaala atuukidde ddala ku mutima gwa gavumenti. Twogera ku minisita ki Balaam Barugahara. Wuliriza, Balaam Barugahara atinyi gye bubadde ng'asavinganga State Minister for Youth and Children's Affairs omwaka gumu nga operatinga nga an entertainer promoter Saabavulu Balaam n'oluvannyuma n'ayingira ebyobufuzi bino nno bimusasudde. Okulondebwa kwe ku ministry mu youth ministry yali afokasinze ku youth empowerment ng'agenda kubeera ng'azzaamu amaanyi abavubuka campaign patriotism mobilization saako n'okwengeginga mu urban youth demographics. Bino agezezzaako oba okubikola katugambe abasiri eyo munambuulira munajja mu comment section eyo sibadde eyo nnyo mbadde simulondoola nnyo. Museveni agenze maaso n'okumuwanika Balamu mubadde bamanyi nga Saabavulu kati yavuddeyo era kati ne minisita eno mu baana avuddeyo takyaliyo bamuwadde amaanyi kati Minister of Local Government buno bonna ba chairman ba LC15 Filisaino bonna kati ono ye mukama waabwe. Ono nno kimumeekinze okubanga afunye biggest jump okuva mu kusitulibwa kwabaddemu. Local Government Minister oversee ono alabirira abanga kalabalaba wa districts administrations local councillors saako ne grassroots governance structures across the country. Ono yabivunaanyizibwa ku byonna abayina obbiraba. Dynamic shift okuva mu previous use doko eno nno temulabanga butuufu diametric y'amaanyi nnyo shift gye bamukozeeko okuba kati nga kalabalaba wa districts namba yali presinze Rapper Magezi. Ono yabadde mu kifo kino era ono yamaze dde okwadoptingibwa n'asuulibwa mu cabinet tayinaamu kifo. Kahindo Otafiire y'omu ku balala abafune ebinnonogo gwe tutasaanidde kubanga tulekayo atalutumidde mwana. Kahindo Otafiire yaliwa wano tumumanyi bulungi nnyo musajja teyeerya ntama mwogezi buli kimu akyogera. Jeno Kahindo Otafiire okuva mu internal affairs okutuusibwa ku water and environment naye akyusiddwa. Jeno Kahindo Otafiire asigadde nga omu ku ba long serving minister aba Yoweri Kaguta Museveni era abeesigwa abali loyo mu byobufuzi bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Mu bigenda mu maaso mu cabinet Otafiire yasavinga nga Minister of Internal Affairs. Ono nno nga yavunaanyizibwa okulaba ku migrations, prisons and internal security coordinations. Yabadde abivunaanyizibwako naye kaakati takyabiriko. Museveni agenze maaso n'okumulisayininga omulundi omulala nga Minister of Water and Environment. Eno nno move ekoleddwa okubanga ava mu bya security mbyokwerinda mu administration okuyingira mu environment management saako no water resources saako ne climate agavaninga embeera y'obudde yavunaanyizibwa ku mazzi era mu abakozesa amazzi obubi abakozesa resources z'eggwanga bubi kati babataddemu Jeno Mulamba mujja kajiituka. Ono nno ali presinze Sam Magusho Sheputoris. Ono yabadde adropingiddwa mu cabinet era ye takyayinamu kifo alutumidde tetulina yetugenda kuddamu mulaba. Abalala abatalutumidde mwana ng'omu ku basembayo kubaweereddwa agafa agasava yo musajja w'enfanfe Adonia Ayebare okuva mu UN diplomacy paka mu foreign affairs minister foreign affairs ministry kati abadde avunaanyizibwa ku nsonga za United Nation kakati nno ng'akiikirira eggwanga lya Uganda akyusiddwa kati avunaanyizibwa ku nsonga ez'ewabweru
mu ggwanga. Ono yaani? Mbagambye Adoniya Ayebare. Adoniya Ayebare abatamumanyi y'oyo, era y'abadde avunaanyizibwa ku nsonga ezo. Ebibadde bikutawaanyaamu oyo gw'oba olina okuba era ng'okwata mu malaka, yavunaanyizibwa ku bikyamu byonna ebibadde bigenda mu maaso n'okukolebwa. Abadde ambassador Adoniya Ayebare yayingira cabinet as a Minister of Foreign Affairs oluvannyuma lw'omwaka ng'asaavinga nga Ugandan Prominent Representative mu kitongole ekya United Nations. Ayebare abadde omu ku bannayuganda abadde visible diplomatic international era ng'apureyinga omulimu mu regional diplomacy mu international negotiation nga yakwasaganya ensonga z'okuteeseganya eziyingira ezivunaanyizibwa wabweru w'eggwanga saako ne munda mu ggwanga saako ne strategic za foreign policies engagement abadde azenyigiramu, foreign policies zonna eziri international abadde azenyigiramu, era yapointingibwa omwaka oguwedde nga part of cabinet nga ex official, era kati bwenjogerera afunye ekifo ekinene. Okulondwa kwe kulaze nga kabonero nga sigina ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti waliwo intention ey'okustationinga ey'okugulumiza Uganda's diplomatic visibility, okushifutinga geopolitical and regional dynamics mu ggwanga. Aliplacinze Jejjo Odong, ono ya dropping okuva mu cabinet. Abalala bayimusiddwa mwe mubadde Henry Tumukunde okuva mu branch to the gender minister. Leti General Henry Tumukunde Kakungulu ya returninga okubeera active cabinet services as Minister of Gender, Labour and Social Development. Tumukunde, a former intelligence chief and security minister, yasigadde nga ali high influential figure mu ggwanga Uganda naddala mu byokwerinda, mu byobufuzi, establishments, disputes zaataddewo gye buvuddeko emabega, fallout mu gavumenti abadde kalabalaba. Okulondebwa kwe nga gender minister kukoze unexpected deployment ekoleddwa mu shift eno eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, era ayongedde okumwesiga ng'agamba musajja w'enfanfe nfiira mulago era agenda kutambula naye mu byobufuzi okudrowingawo tension. Abalala olw'obudde katukomaawo tunaaba tubayongerako olulala, naye ng'obadde oli ku Yugi Update TV kubadde osinza oba ng'otuwuliriza ng'otannatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Sharinga, likinga, commentinga. Mbaagala nnyo, mweraba.